Thank you so much for watching Before 5. My name is the one, the king of television, that is King Smith. Onako walero we twist it a little bit okulanga tukusako ateko ku bikonge eby'amaanyi mu ggwanga lino. Era ngenda kubanjogerako ko n'omukulu Hon. Mukasa Fred Mbidde. Abere nga tulyako the joining of entertainers ogenda mu politics. Atuliyeko ko because tumulabye nga supporting abayimbi bangi ku shows ez'enjawulo, tumulabye nga agula CD zaabwe, tumulabye nga agula album zaabwe. Onako leero twagala twebuuze ye alowooza ki okulaba muno nga ba entertainer bavudde mu kuyimba mu nsiko y'okuyimba aye ne bajoininga politics. Nkwaniriza omukulu. Nange neyanziza nnyo. Soko obuuzeeko ku bakola ku BTM TV Before 5. Abantu baffe ekisooka ntwala omukisa guno okubalamusa banaye mwebale mu kaseera kano omuntu bw'oba ofunye omukisa ng'okyali mulamu n'ebiriwo byonna twebaza nnyo Katonda okulaba nti akyatukuumye. Tweyanziza nnyo. Honorable, tukulaba ebiseera bingi ng'otambula n'abayimbi obadde nabo abamu bamentalinze abamu baguzeeko ko n'ennyimba ne CD ne album naye kati waliwo warezeewo abayimbi bano okubanga ate kati bayingidde arena yammwe okirowoozaako kino? Kino ekintu kirungi. Ekitooka ekireetera amawanga okubeera n'abakulembeze abatasaanidde kiva ku abo abasaanidde okwesamba ebyobukulembeze. N'olwekyo kasita abantu baffe abasinga bayingira mu bukulembeze kitegeeza bagenda kufuna bye beetaaga. Abayimbi bano it's a big industry naye badde n'ebizibu bingi nga ogenda n'obatunuulira naye nga ffe abali mu parliament ate ebyobuyimbi tetubimanyi. Kakati ate nga bo abamanyi ebyobuyimbi ate mu parliament tebajjaayo ne mu politics. Kati ate nga baagala ffe bannabyabufuzi tubakolera amateeka ate agabayamba mu bye tutamanyi. N'olwekyo kyemuva mulaba nti abasawo mu parliament gye bali, ffe bannamateeka mu parliament gye tuli, abantu ab'enjawulo mu parliament naye bano ababadde abayimbi babadde tebaliiyo mu gavumenti nga tebabeeramu. Kakati ng'ogenda n'obatunuulira basanga ebizibu bingi, baagala copyright laws ennungi. Kati ate nga bannamateeka bo kye bakola bawandiika amateeka okusinziira ku bye bamanyi, bano bagenda okugateekesa mu nkola nga tibibayamba abayimbi. Ogenda okulaba abayimbi bagwa eddalu, babatwala abayimbi, ogenda okulaba ono yayimbye bulungi nnyo n'ayimba, ogenda okuwulira nti ali mu rehabilitation yanywedde enjaga. Ensi nga Holland banywa enjaga bagitunda ne mu dduuka bagiyita habo naye tosanga balalu. Kati omuntu watuukira okulaluka kitegeeza waliwo byatamanyi byabadde alina okusomesebwa mu kunywa enjaga. N'olwekyo kati abayimbi bwe banajja kigenda kuyamba nnyo abayimbi abato okusinga bano abazze, kubanga bano abazze Katonda abadde yabayambye nti wakati mbizibu ebingi babadde bayiseewo. Naye kati bagenda kuyamba nnyo abajja obuzi nti bajja kusanga bano babateekedde enteekateeka ennungi. N'olwekyo nze mbaaniriza. Ekyokubiri, abayimbi bano bayina abawagizi bangi, bafans. Ffe abawagizi abaffe babayita ba supporters. Kati tugenda kubayigiriza buyigiriza kuba abafans obeera tobamanyi, obeera bubeezaawo ng'olina bafans naye nga toyinza otunula butunuzi n'olengera nga tobamanyi, naye ffe ba supporters tubeera tubamanyi. N'olwekyo kati tugenda kubayigiriza okukyusa bafaani abo bafuuke baki basapota. Ate bwe tunaagatta ebyo ebintu ebibiri, bo ekyabwe kyakubeera ng'oli mwatiikirivu, ng'obeera omanyiddwa nnyo, ensi yonna yonna neekumanya, ate bw'emala okukumanya ate nosaako bigalo bindi ebinene ereme kulaba. Kati ffe eno mu byobufuzi gye bazze, kati ate wo twagala nga bwe baba bakumanyi n'okulaba bakola ki. N'olwekyo tugenda kugatta ebitone ebyo tulabe nga tukwatagana nabo ate tutambuze eggwanga. Honorable, as politicians, aren't you in fear of losing your positions to the artist? Kakati bw'obeera ng'oli politician mulungi toyina kutwala kifo ky'olimu ng'ekikyo ku bubwo, oyina kutwala ky'oyagala kikolebwe mu kifo ekyo ng'ekikoleddwa oba ekitakoleddwa. Kati bw'obanga okitwala nti si kikyo naye oyagala ebikolebwa, osanyuka nnyo asobola okukola ky'otasobodde bw'ajjawo obadde n'atandika okikola. Kakati ffe bannabyabufuzi abategeera ebyobufuzi ffe ate bwe tuli, kati obuzibu bwe bagenda okusanga bagenda busanga n'abo abayingira ebyobufuzi nga banoonya okufuna nga mulimu. It's not a job. Ebyobufuzi is a vocation. Nga bw'osanga pastor naye nga mu butuufu yasoma bya engineer n'azimbako n'ennyumba naye n'ayolesebwa kakati ng'omusanga abuulira ddiini. Kati naffe twayolesebwa ffe tuyingira ebyabufuzi.
naye ng'omulimu gye tukola okufuna sente mirala kati nze ndi lawyer ndi mu real estate ebyo nze mwenzije sente ez'okulya si bya bufuzi bino ebyobufuzi olumu zikusangayo naye z'abantu kati boozigaanira tebakuzza. Honorable katwebuuzeemu won't parliament become a venue for entertainment for shows nga ibadde nga twadde tulaba cricket oval tulaba freedom city instead of a parliament batweseza ensonga? There is no problem parliament bwebeera nga erimu disco kubanga parliament erina okufaana n'ensi parliament mweri kati ensi eyagala disco era eyagala abanaateesa ku disco ffe bwe tunaayingira tujja kugamba disco zikomesaawa 7 naye ng'ekyamazima 7 ababadde bakyajogera mu mabaala tebannatuuka kati bw'ogende Boston saawa 8 baba bagaddewo naye kakati nababuuza ani ayinza okukeera saawa 2 nti azze mu ndongo nze sinywa mwenge naye endongo eyo nange yannemeramu nange yenteganya kati bwe tufuna abannaffe abo abayimbi ne beegatta kufa abaagala bye bakola ne tubeera mu parliament tibuli tikirina ssaka. The Bobi Wine effect ogyogerako ki the wave? Wave nungi eyo gye bayita celebrity panjandrum mu Lungereza. Kitegeeza ki kino? Explain kati kiba kitegeeza ekintu ekyatiikiridde omuntu nga ayatiikiridde kati tumwetaaga kubanga aban'amasannyalaze agasika endowooza z'abo abatabadde mu byabufuzi waliwo be tugenda okufuna nga their first time voters olw'okuba bano ba Bobi Wine bayingidde politics ababadde nga babalonda mu bino ebyennyimba bawangule BET awards biki nga bwe bululu bwe badde bakuba kati bagenda kuba obululu buno bw'eggwanga obwa ddala for the first time n'olwekyo tulowooza nti addition nungi nnyo. Oli mukwano gwa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo twakolako ng'ovaayo mulwanira we bamusibira eri mu ggwanga gy'abadde. Parliament yaleeta ekirowoozo but tetwalaba gye kyakoma. What is your take on artist omunene ng'oyo arepresentiza eggwanga all over the world okubanga tali mu nsi ye ng'ali agaliddwa mu nsi endala? Njogera naye era nze mu bye mmanyi enteekateeka mweziri ezaagala okumukomyawo naye kyesaagala abantu beerabire nti nze nakoowa okusaba gavumenti eno eriko ebintu kubanga nze mmanyi tebisobola mba njagala nze eyange gyendeeta kati nze eyange olowooza ayinza osulayo yadde ennaku 2 kati abantu baffe tasulayo yadde ennaku 2 mwana waffe muganda wange tuli bannamasaka kati abantu baffe mutukooyezza okusaba eno gavumenti eriko ebintu nze nakoowa katwebuuzeemu njagala empya ebireete katwebuuzeemu tulina Bobi Wine, Chameleon, Ragadi n'abayimbi abasigadde waawo obadde bawa mu kabinenti yo tugisomere mu kaawo oba obyonoonye bwe muba mulwana toyogera muntu kyanaafuna anti ayinza okukendeeza amaanyi kati eriyo omusajja omulwanya ennyo naye ng'okimanyi bulungi nti omusajja oyo yeetaaga kusitula migugu toyinza kimugambira wano kakati tulindeko tutuuke tujja kugaba ebintu bino mu ngeri entuufu. Chameleon has changed from different political parties omuli n'eyiyo yennyini eya DP nga mwamala omu oba mobilizer. What is your take on Chameleon's change of political parties? Kakati no kankubulire lwakuba nti Uganda ekyali wansi mu kye bayita relative political maturity of the masses. Tewaliwo muntu yenna azza musango ng'ovudde mu kibiina okugenda mu kirala. Omusango gw'obozizza kusigala mu kibiina against yowa wiru kubanga ogwo gwe musango gwennyini omunene gw'okusigala mu kibiina naye ng'ate toyagala kibeeramu wezizzaako omusango oyinza otya okuzza emisango ng'otandikira ku ggwe nga mubavunaana naawe wennyini mwoli kakati ekyo kiba kikola kya bugwagwa n'olwekyo omuntu abeera free okuva mu kino ekibiina nga bwadda mu kirala. Enjawulo ya Uganda nti olw'okuba ebibiina by'obufuzi President Museveni yabiggalira kakati abantu okuva mu bibiina bino bambi baba beegatta ku ye kunoonya byakulya kati nze omuntu gwennyigirayo yamwegasseeko kuba kati omwegasseeko akola ki si talina kibiina. President Museveni yabiwera n'ekiki yakiwera yafugisa magye poliisi gwe walosanze owa NRM naga nti kati byomugambye enkya ne babikola basajja batuna bakazi batuna babayita mu biseera bya nseenene wano nti waliwo delegates conference ekololo baba bakwata enseenene ne bawulira nti kikanyiziddwako nti akomewo nga tavuganyiziddwa kati abo nabo toyomba nabo. Honorable, as a lawyer,
twogere ku regulations z'abayimbi ezafulumye bagamba banyigiriziddwa nnyo permit olina okufuna permit okuva wano okudda wali alina ebintu bino wabiwuliddeko era zezimu kuzayisiddwa omukulu amanyiddwa nga Frank Tumwebaze. What is your take? Oza abayimbi balina okufuna permit okuyimba mu buli kifo balina okufunamu permit. Oza ba movie maker ku intellectual property yawe balina okuzifunirako permit nga tezinnafuluma with translations. Kati sinabazisoma naye nze njagala kwogerera ku experience yaffe baloya ate ne bannamawulire. Kakati bw'obanga oyagala profession yo efune eberenga efuna erina okubaako n'amateeka agagitambuza. Ffe bannamateeka tufuna certificate okupracticinga buli mwaka. You can imagine twasoma ne tumala naye buli mwaka era bwozza omusango n'obbasendeza kirayandi n'akuwaabirayo mu lokanso fe balina gye batuwaabira si mu zino kooti zammwe eri tugitya nnyo nnyo zino tuwoza zino obeera ompaabidde mu office naye eri lokanso tugitya nti ekuggyako olupapula lw'opracticing olw'omwaka ogwo. Kati lwaki buli mwaka ate buli mwaka waliwo kye bayita continuing legal education points nti olina okubanga ate olina obwongo bw'oyongeddeko mu kusoma ne mu kutegeera buli mwaka ng'ofunye point ezimala okwongera certificate y'omwaka ogujja. Kakati ekyo kiyamba nti toyinza kusanga munnamateeka ng'agudde ku kkubo atamidde. Tesobola nti ono bamutute mu rehab lawyer nze sibalabangako oba nti lawyer mwavu tekisoboka kubanga profession yaffe okugyako nga yennyini asazeewo naga nti kati nze nemedde wano kambeere mwavu oba ng'ayagala kubeera oba mulanzi nga bano aba Bayibuli ababeeranga wedda. Naye profession yaffe eyo eri highly guarded. Naye waliwo ebiina okukolebwa nti mubagikuuma balina kuba bannamateeka abakuuma regulations eza entertainment. Yes. Kakati bano kati naye tunuulira bannamawulire olw'okuba profession yaabwe terina gaadi yona nebeerawo kati ogenda okusanga nga ba DJ kati be basinga ate okubeera bannamawulire. Omwana asome Makerere n'afuna diguli mu bwamawulire n'atuula n'asaba emirimu yowazi sinsiale yowazi ogenda okusanga nga DJ yagutwala dda yatwala ku radio yatwala ku ki oba kitegeera kubanga profession yaabwe gwe genda kati mu radio zonna ne TV ezo obagambe nti ng'oyitayo omwomu n'omugamba mpako ku kiwandiiko kyo wano ekyokusoma ebyamawulire tebagenda kuddamu kubuuza buli akulabako awo tadda agamba tulina ekizibu eyo mu maaso toddayo n'alabula ne banne ne badduka. Kakati kitegeeza eyo profession yafa. So for the entertainment industry to prosper egenda maaso eriyo omuntu gw'owulira ng'ayimba nga mutuufu omanyi tulina wano etteeka lye bayita obtaining money false pretense. Eriyo omuntu gw'owulira ng'akugamba mbu muyimbi naye nga yeetaaga kukwata bukwasi omutwale mu kkomera avunaanibwa omusango gwo nga muyimbi kyoyita kyatali saagala kati abatulaba balina ekifaananyi ky'omuntu gwe mba njogera kuganga omulabira ddala yeetaaga abo bateeka mu terminology ki ng'oluyimba bayinza oduleeta ku radio n'ogisamba kati abo kati abo babeera savi kweko babeera nga mbutuufu ng'ekintu kyakola it is tainted with amateurism tabimanyi olaba nga yennyini ayagala nakumenyeka bulago nogamba naye ono kati bw'obanga profession temugikugidde ojja kusanga ng'oyo alina ssente empitirivu ezikuba obulango afukirawo omuyimbi naye ng'ebintu bye tabitegeera abuuka n'akola kina kuge n'omutunuulira naye yennyini n'afuna n'abamuwerekera nga oba bangi oluusi profession eyo n'efuuka ey'okuzanyiramu obuzanyizi. So nga ate bw'ogenda e Bulaaya ne bagamba nti ono Kanye West ekyamazima bw'okebera ku bank statement ye obeera okitegeera bw'ajjako mu ggwanga asisinkana president n'owaawa ba Will Smith bani ezo profession ezo zisobola okukola ssente ng'ezaffe balooya profession bwe zikola singa zifuna emitendera mu bakola ki. Yes. Kale tweyanza nnyo ono ebyo bigambo ebisemba eri abalabi baffe aba BTM ne bafaani baffe aba before 5. Abantu baffe banayinsanyuse nnyo okulabikako wano omulundi gwange ogusoose kale ate gulabika gusumuludde okulabikako okulala kungi naye mbaagala nnyo abavubuka bendabye bambuuza ebibuuzo by'amagezi era nange ekyamazima nsiimye nnyo. Ssaabasajja wangaale. Kale amanya gange bamputa Shadik Smith reporting live okuva e Kamwokya.